message goes to African leaders. I speak as I'm Africa. This message goes to African leaders. If you know you're a president in Africa, free Congo. Free Congo, African leaders. Free Congo, the president of Africa, free Congo. If you know you are the one who sent this M23 in Congo to kill innocent people, enough is enough. This is a message for you. God sent a message for you. Stop that thing. Free Congo. Free our sister and brother in Congo. Look at the way the children of Congo is suffering. Look at the way the children of Congo is suffering. If you know you Africa, woke up. We join our hand together. We pray for our sister and brother in Congo. Free Congo. Free Congo. Hey. Bana Uganda ze balaba ko abantu batandika content laba ko Congo Chibinyo wafe mu Uganda nunyinyo we tang Uganda so good no fighting Uganda no banange bana Uganda abantu bafa mu Congo they are dying on onya content chi owa Uganda nunyo tula ku Uganda yo nunyi banange mu Uganda tere entalo tabalwana ke telo mu takaya choli for 25 years taba sala choli taba teka ko kufulu kumwa ya bacholi taba tema ko basoma baticha muchepita abana wasomere tabali yako atesa wazi no lako ko konga duse ni mo forest at least konga duse ni mo forest wape ba duse neti wape ba duse neti o take 50 kilo of sugar and sukari kumutweyo utambula na chigere paka Sudan teri mo acholi mu Uganda acholi yabaira wa chin Uganda utisingana gena kulona Bobi Wine 2026. Oh, Papa Ulde. But I want you to mark my words. Omwezi enaku z'omwezi ziri 28, omwezi gwa January, omwaka gwa 2025. Save my video for future reference. This is the end of Kagame's regime. Nchidamu M23 okuwamba Goma. It is the end of Kagame's regime. Mark my words and save this video for future reference. Tujajeta agama sawa. Omali waliwo ekintu ekigenda maaso mu Uganda mu ggwanga lya Congo awo. M23 ewambye Goma city, yes, egiwambye. Naye amawulire gagamba gatya? Gakugamba abayeekera abasponsoringibwa Kagame owa Rwanda bawambye Goma. We gagamba olutalo baluyita de-dollarization. The battle for African minerals oba resources we lugenda mu maaso. Okitegeera? Naye njagala tujjukire ebintu bino gye byatandikira. Tshisekedi yasisinkana Joe Biden wa America era bagenda mu meeting bogere ne Kagame ono Kagame ne yefulo waka Tshisekedi nagamba tugisazemu atugende mu Nairobi process tujigendemu Goma city eno kabadde trap Kagame akalidde kano katego teba kulimba anti Rwanda which is a district in Africa esobola okulumba eggwanga lya Congo ense ekyasinze obunene mu Africa teba kikulimba tesobola just bajuwadde trap kubanga bana abantu bano nabagamba abantu bano nga banakuba tebasooka okukola bakuwe ekifaananyi ekibi mu nsi such that webabeera bakuba bakwogoloze teri agenda kuwolereza kibali mu kukola Congo. Bannayuganda ambasaba twegatte naffe kweno hashtag tuvumirire ebikola bya Kagame ne Museveni byali mu kukola mu ggwanga lya Congo. Okitegeera ekintu kino nebadde just trap gye bawadde Kagame naye agiridde nakugamba abantu bano basiru bote babala eno eni report M23 eyawambye ne bakugamba Rwanda ejjama gye gayo mu ggwanga lya Congo. UN Security Council yatudde negamba ati Rwanda jayama jego mu ggwanga lya Congo. Ogiraba? Era Congo negamba ambasada waayo afulume ggwanga lya Rwanda. Ne bakwata ambasada wa Rwanda mu Congo ne bamuwa 48 hours nga maze okwamuka eggwanga lya Congo. Kitegeeza ki nti buli kintu Rwanda kyeyina ku ggwanga lya Congo kirina okuva ku ttaka lya Congo. Eyino kijjayo kubanga bagenda ko bakikonsideringa occupation kubanga temina diplomatic ties zonna wakati wa mweziriwo. Congo yafuna ebyokulwanyisa okuva mu Russia ne mu America n'ebifuna yabigula tennakozesa ko wadde n'ekimu kati mbu bano ba M23 abava mu district gye bayita Rwanda mu balumbe Congo ekyasinze obunene mu Africa bagiwambe then oli musiru okitegeera just watch the space nabagamba abantu bano bagala kuba Kagame ne Museveni bagala justifiable reason njagala mutunulye omuntu gwe bagamba gwe bawambye gyali omulaba ali mu kuteesa ebibira bye Congo mu North Kivu bifuuse bitya World Tropical Forest Reserve uno gyali eno tabidi na kubya kumuwamba omulaba gyali
wuune eno gyali omulaba ne kati mwe mucelebrate nga mwawambye Goma. You don't know who you're dealing with. Rwanda ekube ba machineries abaze bakugamba ati ba machineries bano babasanze mu campus abwe tebalwanye na kulwana batadde mutesi wansi mundu ne beyongerayo ne bagenda gwe tonafuna magezi nti eno trap bali mu kusika Kagame kumuleta mu lutalo lw'isupa bakulumbire Rwanda. Kongo ewange maze okujja ambassador wa kitegeeza ati Kongo eyine ebbaluwa Tshisekedi ayine ebbaluwa nga parliament emu approve okulumba eggwanga lya Rwanda naye bagala omanyi bakugamba totta kibenga tonna kikenenya ndusu nenda kugamba Museveni ne Kagame bayonka ku bbeere eri ate bo bayonka mu busiru tebabala kiddako bali direct mu kintu mutegera bo bali direct mu bintu byabwe tebayimirira ne bagamba lwaki ekintu kino kizze bwekiti lwaki ekintu kino kizze bwekiti. Kakati jagaloddemu ku magezi Kagame asobola okulwanyisa Sadaka amagye ga South Africa gonna M23 esobola okugakuba. Kagame asobola okulwanyisa ba machineries abawere 15,000 abaze mu ggwanga lya Kongo asobola obalwanyisa. Kagame asobola okulwanyisa Wazalendo abavubuka b'e Kongo abeegattidde wamu okulwanyisa Kagame asobola obalwanyisa. Kagame asobola okulwanyisa amagye ga Bungereza asobola okulwanyisa ba machinery ba Uruguay. Deployment eri mu ggwanga lya Kongo tosobola kungamba nti M23 ezene wamba Goma nga tebalina kye banoonya balina kye baagala okubala. Njagala mujjukire wabaddewo ceasefire jjukira wali eri emabega Kongo babadde nga M23 bagitwala speed era nga balaba bamu badduka bajja mu Uganda. Then Endogan wano wuno gwenjogerako Endogan n'agamba agenda kuyingira mu mediation wakati wa Rwanda ne Kongo era wabaddewo ceasefire ng'eggwanga lya Kongo likkiriza Tshisekedi ng'agamba okay tubeere ne ceasefire tuteese wabula obusiru bwa Kagame yalumbye bulumbi naye nga bakyali ku ceasefire era Tshisekedi yagambye Endogan kati biveemu Endogan babimugobyemu okitegeera bibyawo nabagamba bano bo boogera boogezi nga tebabitegeera fe abagoberera ensonga za Kongo zikulaga nti Kagame agenda kumaliriza avudde ku buyinza abahutu nga bazze ewaabwe. Jjukira Tshisekedi alina n'abahutu obwedde abali mu majeege kino ekintu kye bali mu kukola mulaga nti babalaga nti M23 eri mu kuadvance nga M23 ewamba naye nga amawulire gakuba Rwanda lwaki teboogera ku M23. Muna Uganda nakugambye yongera okusaba all we ever played for kigenda kutuukirira kisibuka nabagambe ekive Kongo kisibira Rwanda we kisibire Rwanda kijja Uganda. There is no difference. Abantu bokaboka abali menace mu lutalo lugenda maaso lwa dollarization awo mu East Africa Rwanda ne Uganda Kagame ne Museveni bebakyali mu nkwawa za Russia omu yayingira BRICS muganda wono nayagamba bagenda kuzimba nuclear plant mu ggwanga lyaki mu ggwanga lya Rwanda. Okitegeera of which tebalina gundi minerals tebazirina era nsaba mu Uganda twegatte kweno hashtag tuvumirire ebikolwa bya Museveni ne Kagame. Just watch the space bagenda kuba kubira Kagame no yevume n'olunaku bwe yafuuka president bamusika bamuteze omanyinga wona akwata empisi n'ogitega bwe bati ekifinge gyetambula bweti. Kagame tasobola kukuba Tshisekedi tasobola ekyo tebakikulimba. M23 tesobola kulwanagana na bibinja biri mu ggwanga lya Kongo mu yawambi nga bwawamba kudiruki nakugamba tegeera nnyo muvuyo mu Amerika ono ng'agenda okukuba omuntu gyetegereze nnyo yemu efaanagana kyebakola Gaddafi kyebakola Saddam kyebakola Bin Laden yonna muvu eryegi esooka kwonoona kati essaawa eno basika mawulire gonna bafune sympathy. Ukraine bwetyo weri mu kuba Russia ng'eyonoona ebintu bya Russia negoloza Ukraine yamanyi ku Russia bagiwa media play kati essaawa eno ekifaananyi kya Kagame bali mu kyonoona world over ne Museveni bali mu kubonoona world over naye bo bamunanga ate bo obusiru bwabwe baselebrate nga bakugamba mbwe bya Kongo nabivuddeko nga mbivaako ki nga wali Victoria. Museveni ekimujjako ne Kagame kigenda kufubutuka mu ggwanga lya Kongo awo. Kagame ebyo byaliko yeerimba bakugamba foreign forces zonna zeve kati katulinde ultimatum eggweko. Tshisekedi move gyali kayagala kulumba Kagame direct ba facing off man to man. Twabega nena amaja gali mu bibuga bino begatapulinga ebbaka gaddeyo ku defendinga Rwanda katulinde kubanga bano just basiru busiru. Senga Tshisekedi leero alumba ggwanga lya Kongo ayimini eggwanga lya Rwanda kitegeeza amagye gonna gali mu Kongo ate galina okudda e Rwanda ga defendinge of which tebasobola ku defendinga is just a district erumbi ensi. Eyo district nkubuulira kino Tshisekedi asobola okugikuba munaku ng'abamaliriza temugenda kuweza na wiki nga Tshisekedi abakubye. So kati bino bimuli mu kucelebratingamu you have just won a battle but the war is still on. Olutalo lukyaliko okitegeera tebinaggwa so temucelebratinga nnyo kulowooza nti muli bakabinyo. So banna Uganda nabagambye wano ensolo ku kizigo kweri just keep watching nakugambye
subscribe to my YouTube channel nenda kukuletera updates zonna zonna ez'olutalo nga kweziri ogenda kuziraba nabagambe tulina condition soka kuweza 1000 subscribers wemala okubaweza ntandika okuba uploadingira buli video then mulabe bane zine ndiga zine ziri mu kucelebrate ngo celebrating achi muganda wange ngo mu celebrating lako mumanyi jali alieri yali na mubidiru byetalina mu byamwe tebimukwata ko ngo bamwawambi batemwawambi yete bimulya naye nakugaye mu Uganda mwongere okusaba oshitegera mwongere okusaba ono fala ne muganda we akamanyiro kaabo kagenda kubawo mu Africa kubera bakimanyi America akimanyi nti bano wabajjawo Africa egenda kutenda esawe bali ku peace mission such that Africa is divided into two nga bagisplitting Russia and China America UK and France bati wegenda okubeera oshegere ekintu kino kati gongane muno Kagame ne Museveni abalemesa dollar mu region mubagenda kubeerawo nga talina na support y'abantu then bikiyongera ko tokitegera so muna Uganda let us keep praying luno olutalo lweyongere mu maaso yes olutalo lweyongere mu maaso kubanga luno olutalo bobogera ku Museveni nani na Kagame bebogera ko bote bogera na M23 bogera ku Museveni na Kagame wano wetu bagala fe hashtag yafu yaliegamba Museveni and Kagame at the real M23 bebaddala okitegera ekintu ekyo so let us keep praying as they are celebrating naye kigenda okuva mu yebiraka Kagame tagenda sigaza ntebe Museveni tagenda sigaza ntebe just watch the space save these videos for future reference nabagambe ebintu bino omwaka ogwedde ne baga it is just time kakati esawa eno betuli mukayaniramu okitegera kitegeeza ki thanks for appreciating my videos yes alright tulaba ku screen yo ekitebe kya Uganda mu ggwanga ly'e Congo njogera mu kibuga Kinshasa kirindibwa abeekalakaasi yes kino ekigenda mu maaso kiri mu Kinshasa 360 degrees byonna birinde batoyiga ne muntu wa wansi embeera biyitibwa eri mu ggwanga lya Congo ebiva mu bitundu by'obukuuma byescalating mu ggwanga lyonna nga n'ekibuga Kinshasa kikutte mu byola biri ku Uganda mu embassy mu Uganda lino mu ggwanga lino erya Congo birinde ebisingawo embassy bagirotinze ambasada n'abakozi tebalabiseeko bafunye information prior ku biki ebadde bigenda okugenda mu maaso olunaku lwaleero yes embeera bwetubali 360 degrees nina kuba mbayisaamu eggaali mu ssaawa ntono nnyo okuva kati tugezaako kukompayirina information bwetambula naye nga go abagenda mu maaso ekibuga Kinshasa kikutte omuliro nga ne embassy y'eggwanga Uganda jola police ere ambassador Uganda Kinshasa olwali mu Faransa nayo abeekalakasi bagitaliza nga bagamba bano bwe bali wanjo okubanga bafacilitatinga abulunja buno obwabayeekera ddala obwabatuusi obaoperatinga mu ggwanga lino lya Congo okuli M23 AFC ADF RDF UPDF akabafukidde akaliri akayinja mungatto mu bitundu bino eby'eggoma ebisingawo 360 degrees picture bira bigenda maaso biri ku embassy y'eggwanga lya Uganda mu ggwanga lya Congo